Ekirabo onokimpa nfudde otandisama. Yes, ladies and gentlemen, wano ndi ku Supermania. Ebyokunywa byange byonna biri protected naye ate n'abantu benkolera basiima. Mulekerawo obutasiima, waliwo abantu benkoze nabebbanga tangulira nga wadde ku juice akeera bukeezi ngenda wayichuli sala nakakola naye emyezi eki ebiri. Sala nkwasa omukulu tusazeewo tumuyirize ka iPhone ki 14 Pro Max siraga sumba gyanoonye eno mutabani wa Koni tagiina gimugulira yagiteeka ku lisiti kati nze ngifunye. Muli eyo mulinze abasajja babafumite mu mahoteli babawe eno gye nnina. Akola obulungi asinga. Okiwulira? Omwami ono mwabata he's a very good person. Katigambe kati mu 14. Naye tete katokozesa mukisa guno gwe kunnyima kirabo kyo. Anti Isma bagikuwadda nedda. Naye maama Rickman yagenze olaba omupiira alabe obagireeta naye. Kenzo gyayagala kugulami naye maama bamusuubiza nsuubize. Palasa ayimbye gyabafuna naye maama 14 eno gyolaba abawala bali mu loogi bakamufumitira emirundi 9 tannagikwatako abebbe. Owaye gwokola ki okulamu n'ofuna ebintu ebyo? Bannange muyigo siima bisaagala muntu mu ssimu eno nga tonyirira banga si eno enyiriza. Abantu bayimbye kubabaka amasimu bakakubaka essimu nnya. Dokita Muza yagenze e Makka naye yakomyewo tagirina tannagireetera ku mukazi. Leema yawaanye bbaawe naye ng'ebyo byonna ekibisiiringa kukwata iPhone 14 n'agiwa dokita ki Amuza. Naye we yabadde tagiina n'alyoka apolokoka omugambo my art my sweetness naye wayo omugambo nga gwabadde mungi ebirabo byo anti tewabadde birabo ogibikule maama bw'okazzaako nga keekwata Kamiliyoni akoze ronki agigule naye maama okubye nnyo ate nkubye ekigwanga Mujje wagirabyeko tokanditooko mwogereku eno kasuku muyina 13 naye nga si muwala w'ebweru we Uganda sinza butakuba kwaga awo Smith awulira ennaku ku mutima Smith bambi ono omuwala womulaba wabbeeyi kati omuwala agaba eno omweteekeko abasinga bagamba womuosirike bali mu bisenge eyo bamufumise wiiki 2 alinda kirabo omusajja agenda muwa kamoni 19 bigambo bannange nkubira eno ya bizinesi bannange swiiti etuula era ezitowa njagala okakasiza ku kintu original origino yagala etya ogirabyeko nga ye Dubai sia mwana wa maama siri ozirabye eyina earphone kuchaja manyi chaja sizino ezammwe eza Samsung zemunyoola wiiki namba oyoola iPhone ng'ogikubidde nnyo akalango munnange yeeriko si 13 14 Pro Max siina kyengabye kugimpa abalenzi bali eyo babafokota mu bubina nti nno babaweeno nedda ssebo abasinga bali ku maanyi ga mugo umala okutumiddeko nnyo bafana ng'oyimbye naye no ogitya yakoze kanivo emala kuggwa agifune gwanga Mujje amala kuggwa bwe ne Salwa musisinkana mutya bayidawe kambabuulire olugero lwakisate balumanyi nasooka ne mbafaani w'ekiwala nga nkiraba kiwala nga tekyeryantama naye neŋŋamba omuwala ono by all means mulaba mu Canada mulaba mu Washington UK bali bize obeera owaata osiba enviiri simanyi saluuni tebawummula naye kati America Canada nendowooza omuwala ono ali Europe nendaba nnyo Saala naye Katonda okumanya w'amaanyi nalowooza ku Saala nga nina we ŋŋenda ne mukubira sakkubira naate we nagenda okukubira oba nga ate wampeereza message all of a sudden neŋŋamba banaye ono omuwala ate gwe mbadde njagala okukubira essimu ampeereza message twali tuli Arua we natiira omuwala ono nenkubira Saala ne mugamba tuli Arua
naye woba oli wamwanyi nnyo nga we weeyita jangu twesanga Arua. Sara nangamba ngenda kujja. I took it slightly ng'omanyi bya Uganda. Ne mugabo otuuka onkubira. Bambi agenda nga nendivaako simu nezikira ne twebaka. Tukera ku machanzi charging eki? Bane ng'omuwala yatuuse Arua. Nga yatuuse Arua ate nga yazze ne medio oyo. Nengera ne mukima ne bebe kulu yeewuunya. Ne mugaba bebe kulu omuwala yeewuunya. Bya campaign. Wano tubadde Arua wano muwozi wapitidde wewe ichuli ne tugula keeki. Kati ensoko meeting da Sara personally. What got you hooked? Ati nagambye nti eyo magic kuba nali namulowoozaako sometime ate nampeereza message ate nga ndi mumulowoozaako mukubira. Kati nakola effort najja. My question would be, was it beauty, ebigambo, intelligence, endabika? Nali mulaba face kati watuuka Arua ate nendabanga mulungi ki? Muwala kirungi. Kitototo. Nengamba tujja kukolagana. Naye kye neewuunya ku Sara, muwala wa class, muwala wa bbeeyi, ayina ebintu ebyebbeeyi abawala bonna bye banoonya. Naye ate n'abanga ali too simple. Down to earth. Yes, ninulaba oluwala lulinga mukene, teluyina gye lubeera, teluyina ssente, ne lutawaanya omuntu nga bawala ba Sara agenda okuntukako ewaka wange ng'avuga tuleege. Biyaga. Abiri. Ali ku luboda wakulimbalimba nonga lwaki tukubira bannaabe Nansana. Ichuli n'omuleka. So seewuunya nga Sara ng'abidde ki? iPhone. Ate ne byonna bye tukola byafuukirawo magical. Tuyina ebisenge bikola very very well. We come up with a different concept. Teyeenyooma watali motoka nti wajjaamu ng'abuuka ku boda ne Sara otulute ku boda. Njituulako nno mwana wattu because yamwe abatwa ne mwekwata abasajja ba boda mu kiwato saagala mukazi akola kintu. Ayina ababoda bagezi ojja ng'akuba muhamba ng'alinnyamu ng'amukoona ebbeere mu kifuba. Naye mwagavubuka mwaga boda nali neebuuza lwaki abawala baba beesunda ku maboda webati kyekisibasiba naye bannaye Isma n'amabeere nga wekisiba wekiti nga gamukoona nga kigamba awo nfuniddemu awo ayagala amabeere amabeere g'abasajja nti naye neyanziza nnyo Sara neyanziza abantu bonna tuyiga okwapreciatinga abantu. Give me my flowers when I'm still here. Kuwe nkunyumiza ki tugenda mbina ebyobupapula friend omwana teyampa silipa sandozi zani nga we bakuwadde iPhone tulonze friend agabira friend omwana yampa sandozi Sara kyabadde ayogera. Yes, genda ne sapatu Smith ebirala bijja kusanga ebirungi biri mu maaso. Ebirungi biri mu maaso nemwe mwagala papa kati amangu ago Smith oyagala ogende ku iPhone ki 14. Don't take a steps, not lift. I am being inspired by you. Yeah, I'm taking a steps but then to other steps si lift. Kwesebo wadde ku escalators bannaye mukadde kigomanya ayina essimu iPhone 14 oleme kulaba ono omukadde olabaani jjajjawo ne bw'ogimugulira agikozesa. Omanyi mwepanka eyo n'obeera Miami n'ogaa jjajja wange agenda kukwata iPhone ojja mukubya emiggo ku kyalo kubanga abayaye bajja tegeera ate naye yennyini agibawe nga tebannamutwaga eyo mutwale sigitegeera naye nga yoona omukadde naye bannange omwaka guno sibanga ngenda kufa ebirungi nga bizze mangu wakafuna office internet nze aturendinga buli ssaawa bamiki be bagwa miki simu zinoti fane yagudde tayinza butayomba kati ani ayinza omuwa iPhone yeekubya ku mmotoka za Steve talina mmotoka neemu abeera wali ku Fenon nkubuulira miki oyina iPhone 14 agirina abeera mu maka ge ng'ali mu kitebe makaki ali ku Fenon wabeera naawe sia miki simu zinoti fane yanyiziza bakadama like zonna ne zikka wansi n'abeeto yagambye number 1 tiktoker mu Uganda ekyo tewali akimugjeeko naye ng'essimu yo 14 ffe tugirina gwe bala ne blue tick ffe tulina simu. Is it about the title, the numbers, or the gadgets? No. Miki muvubuka wa kabe
naye ndowooza yabadde anyweddemu kacupa bamuwaddemu awo Jameson mumusonyiwe naye yazeemu n'ategera ensobi naye nga kituufu Miki azannya bulungi nze nange mulaba anyumira fact ebeere fact azannya buki naye ate is a human ye ajogera sarcastically ng'alowooza asaaga naye yagenda olabanga ddala kiri serious anti omuntu wakusanga ogwa mu katebe asooka kulikodinga okujjayo yensi asooka afuna simu n'ateekamu waya n'asooka afuna kapusoni n'akolaki kati Miki yalabe nga abantu bonna bali ku airport n'alowooza kangisaagiremu kakoleki ensonga teyabadde yakusaaga naye nsaba temumwani following atadde ku street atutawaanye batuteege balina ebifuba batubbe essimu mutemumwani following oli bulungi okubuuzizaako leero ndi bulungi era nga wondaba omuntu alina iPhone 14 tolina bwogamba nti ali bubi njagala eno nekka kyayi nkalaba yes nakkopa sikyanywa sukaali nywa mubisi oyanguye tojja kufuna bizibu byenfunye bizibu amanyi g'ekisajja mme sukaali yagatwala ate okola bintu ebyo simisi sibuuza oti Sala temutandika bino gwe naye abavubuka bayaye kati pedda ate ako kamwe fe twakolanga kano ng'okakulage kati kaine waliwo akapya bw'omubuuza bw'oti osigala wano bw'oti ate eyo yonna naffe twalinanga kano otakatoko kategeeza ki jjajja tugende ewa munda mu kisenge tweggalireyo tebatulingiza gweomukazi nga sina kyengenda kukola naye tuyingire tweggalireyo tebatulingiza kati naga ate batulingiza batya nga tuli mu ngoye nonga ate kati oli mu ansa jamu engoye kubagaye tebatulingiza tekigwera naye akantu ako nga kanyiiza abawala n'omubuuza n'okola oti wallahi kakyakubirawo oluyi naye mulimu ababwagalanga era biwala byaffe ebyesi wano nga bikagala naye n'ogeza obuuze weesifo ng'oli weesitu omanyi ng'edda omuwala obeera mu levoyo naye ng'oli weesitu n'okatakula oweesifo ng'embiriko nga tosula asooka nayo ate n'akuloopa ewa kiboyfriend nekijja edboy mukwano gwange muwonge ye uniform ze bbiri zaabula nga yeebuuza gye zibulira kumbe atakulowa S6 nga lwasanga kuwaya mu boarding nga zigenda teyaddamu ziraba oli bulungi sina bizibu jjajja ani ayagala okututtira munnange omanyi kati ennaku zino ikyuli wemba soogedde abantu tebawulira jjajja nga onosimbye wakati omanyi Smith now these are facts ekyulika kyesaawa eno yakwatiridde media mu Uganda can you imagine media houses zonna bwe zinoonya simanyanga anti baali tebannategeera nsoma yange nasoma nnyo abantu tebakitegeera lwakubanga ndyanirake mu bintu byonna mu nsi ndyanirake ate omwana abaana nze Katonda gwataawa kati omukazi ebweru katono nnyo omukazi ow'embaga ate otunulira muzzukulu wange nagambye nja kugoba mu interview nze Smith mbamanyi we mutowe mujja oyagala Isma njagala interview ne Sala Yenze otwala abantu b'ebweru bankubira Isma Sala Yenze ayinza okunkima ku kisaawe ate nga nagamba akima abantu tolaba oyo tinanoonya kwana simanyi Sala muwadde ekirabo kyo ate nga wendi yes kati naawe eno yonna waleseeyo n'oyagala okolere ensonga za audio na kamera jjajja interview zo zijja tandika okuba eza leeti sijja kusobola but today nali njogera ne Penge nga mukyali advisor we mugamba Penge nkubuulire ekintu kyokola kyakabi naye abannayuganda we banaalialayizinga bwe kikola ng'enaabebweru tukoze eki tuwedde today teri bannayuganda toyinza beera bloga ng'obeera bweru bannayuganda eri ebintu ebigwa Uganda olunaku lumu emirundi eki ne tuva ku Nikolo ne tugwa ku Shira Gasumba kati gwe weebweru w'onoozuukukira obuuze Sala Yenze ku ssimu akuwa update ng'otusobola this is why tugyetise ebisooka luli live zibadde sa simu kati Majja Smith osala kafaananyi nga kali clear okateeka mu background
ow'ebweru byataakole amala vuga bbaasi n'azinga capati meza yawaka n'obuugi n'abuwe nga mumanya Uganda fe abatuuze b'ebweru kati ebyo byonna binyiiza abantu mutulaba bwe tukyusizza tubeera mu ngoye ez'obuvunaanyizibwa. Yes, si kujja mu t-shirt n'owemula penge najja nga tali mu saati n'anywa bbiya. Baana babikyusizza because tuli mu digital world ofunamu ssente. Kati waliwo alinda bamufumite emyezi ena bamuwe n'essimu ng'ate bamusuubiza nsuubizi. Nze yiino ekoze eki etuuse. So yes, katwakyusa ebintu dynamics za mirundi mingi. That's why we lead. Okitegeera ate nze Isma nina channel 6 neewa obudde ku kyenkola sibeera mu mabaala ngenda kupata ne wemba ngenzeko out male sawes neewa obudde ku ekyo kyenkola kyenkola ku makyala nensobola okukola ki ozuuka ntu bambuuza ozuukuka otya nzuukuka kubanga nze ekimanyi oli ku mulimu. Yes, mmanyi social capital. Yes, nategeera nga nze ebweru sijja competinga ne bapenge nga bali ku speed ya network y'amaanyi ate nga balinda ensi zonna ne zizuukuka. Ne ngamba what do I need nga ichuli. Ne ngamba engeri gye ndi Uganda neetaaga bana Uganda. Netandika akantu kange bakayita zuukuka ne ichuli. Today tugenda mu 10 live bagiraba ne babeera bati ebweru bamezaya anti ba 12. Ninawe naiseko mu motoka nga esimu baziteeka wano oli nga yes ate abantu bakyalaba TV nze TV. How do you manage anti because kati wano mu Uganda you choose ebintu ebiruma abaki kati abantu bayogera ku airport nenesonyiwa ki kubanga era ndi wa government babaagala mbikirire ebitongole byaki ekyo bulaba nti neyo audio ya muntu yagikoze eki Lugonvu yayogera dda abantu bayogera dda kuki kyamagero n'okumusibya yamusibya mu bbiri egi kati abantu ne bavuma kyamagero kuba bwe bamusiba ne bagitereza ne bamuyita abamulage baterezezza bwe yatuukayo n'abiraba ng'alina okuwa positive ki interview. Kakati ate abantu bajjeeyo eyo ne bamugamba nti ye ali accomplice ku airport naye nga tebajjeeyo ki nkadde naye kati okulaga nti eddoboozi ffe tuliyina we twogera bawulira kituufu watidde saatidde ate yatidde bagamba watidde kano wookalabanga manya ikamera babadde bati ani akusumbuwa ichuli nze wengamba ati wano wetuli waliwo abavubuka babiri batudde bantunuulira nga bajjawo abavubuka babiri okitegeera asibaga kato kwaiti. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.